nkulamusizaako nnyo gwenna omukwano gwange atulaba olunaku olwaleero tuli mu bitundu by'enjeru nga tulina embwa y'okukyalo by the way erinnya eryo lisoundinga ng'eri bwebuulamu nga sinnaba kupaala lwaki wuyita embwa y'okukyalo erinnya eryo ffe abaakolako Luganda mu high school oba abaasoma ku butabo bw'Oluganda omuwandiisi omu yalina emboozi gy'anyumya naye ng'emboozi eyo yali ekwata ku buntu bulamu n'agamba nti bw'obeera n'ebisolo bibiri olina ekisolo ky'embwa embwa bw'ekuluma osobola okugenda ewa neighbour n'owaaba kisebe embwa yo yakoze ki gifuga embwa yo eruma abantu era mugenda okwetoloola emmanju w'enju ng'akabwako kali awo ku lusebenju wenawo okakwatira naye ekibe bwe kikuluma oloopa waali mpaawo kuba kyo kisolo kya mu nsiko tekiriko bwannannyini kaakati mu Njeru ne mu Buyikwe district wano twali tukola ensobi nga tulonda abakulembeze abeeyisa mu ngeri y'ekisolo ky'ekibe twalonda nnyo ebibe bipolitiko bibe muntu bwe mumulonda mumulonzera omukomo mulaba muddamu mulaba nga azzeemu kubasaba ki kalulu ate nze bwe najja mu kalulu nensaba abantu balonde ku mbwa y'okukyalo omuntu gw'olina w'onoosanga gw'olina w'onaaloopa era mbadde wa mazima nnyo nti Katonda nnyambye mu kisanja kyange kino ekisoose abantu banannenya birala naye ekyombwa y'okukyalo kyo nkituukirizza erinnya balitegeera nga bw'olinnyonnyodde balitegeera nga bwe linnyonnyodde linkaluubiriza okulyatula nti embwa y'okukyalo era ne gyempita yonna tolina kikyamu ky'oba okoze olyoke era nze bw'ojja ku palamenti n'obuuza Honorable Lwangajibe kiyinza okutwalira essaawa okundaba naye ate bw'ojja n'ogenda nti njagala kulaba mbwa ya mukyalo ekiseera kiba kitono nnyo nga wanfunye dda kale bannabuyika omukulu ndowooza erinnya alitangaazizaamu towulira bubi nga tuli muyise so nze omwana soda nakoze n'omukulu focus ngenda kusaba nyaffe Buyikwe TV yenteekateeka ze tulina subscribing osharinge buli wamu weetuli ngenda kusaba tulina location yaffe eri mu kibuga Lugazi ku Station Road ate nga tugenda oteeka studios zaffe for anything nga contribution osobola tukubirako ku namba y'essimu 0755813600 netubaweereza mu abalina emikolo mugireete tugikole tulina kamera zisobola okukwata emikolo egya buli kika n'ebifaananyi omukulu tuwategeddedde kigenda mu maaso ngenda kusaba ombulize ku bakulu abakulaba ku nnyaffe Buyikwe njagala kusookera ddala okwebaza omwana soda nange erinnya lyo nno linsesa nakitegeeza naye nze ndivunulamu nzivunula eyange nti ekyakweyisa omwana soda nti tobola ku buli mukolo ndowooza nako mwekali kati n'ekirala soda tatera boola mbika manya emyaka madiini namawanga yettanirwa buli omu nakyo kirungi omanyi mu bulamu buno nga tuvudde ku mannya agatuumibwa bazadde baffe oba ag'ekika olina okuvaayo ne identity yiyo gyeweezimbira kati ffe mu politics nze nina eyo embwa y'okukyalo owulira ba Right Honorable Nabbanja Majegere n'owulira ba Honorable Anifa Kawooya nti yero gaalu baani ene waffe nga eno side zeno bonga tuyogedde eyo ko beetuma mannya abeeno naye buli omu yamanyi bw'atambuza ebyobufuzi bye era nesobola okutambula so abatulaba mwenna nze Honorable Lwangajibe nze mubaka wa Njeru municipality embwa y'okukyalo ndi wa mukisa nange okukyazibwako ku nnyaffe Buyikwe awe waffe wano ewaffe ate ng'omulimu gukolebwa ddala abaana abaffe enzaalwa olumu tugenda ne tubeera interviewed n'abantu be tutamanyi omugamba kino yayina ekirala kyanoonya naye kati bw'obeera n'omuntu ow'okukyalo mwennyini asobola okutegeera nti kyonnyonnyola kituufu oba si kituufu so njagala okwebaza okuvaayo n'enteekateeka eno era nze ndi omu ku bantu abagisiima era nja kuwagira ng'omuntu kuba obugalo mu comment section oba tulina mutima mubi ne bakulembeze bannanga abasigadde tuwagire abaana baffe wabunanga eno ensi nga Kyagulanyi bwe yayimba mu luyimba lwe nti ensi ya self service teri ayina buyinza kuki munne webegerako so siraba lwaki oba ozimba omutima nga munne ayina okuyitamu kwabaakoze eki kwabayiseemu so just tubegatteko tubawagire buwagizi tusobole okulaba nti naffe nga Buyikwe district weboogera ku ba YouTubers abasinga mu nsi n'owaffe mwali
nga nange nvaayo ona bwe tutandike 2021 olonde bw'ogenda mu parliament eriyo bannabuyukwe ne bannayuganda okutwaliza awamu ng'oba oli awo tebafuddeeyo kumanya ebimu ku bintu bye tutuuseeko mu kisanja kyo kinene eky'emyaka 5 ekiggwako tutemeretemeremuko ebyo ebimu tulyoke tudde ebweru abakoze ebintu bingi ng'omubaka parliament okusookera ddala Njeru eno luli abantu baali bagimanyi nga jjinja era ng'omuntu bw'omugamba Njeru ogamba eri ejjinja kati omulimu gwange ogwasookera ddala nga ntuuse mu parliament kwe kulaba nti abantu mbategeeza nti Njeru gyeri nga Njeru byanjawulo n'ejjinja era Njeru eri mu Buikwe district ogwo omulimu ngukoze kubeera ssaawa eno ndowooza bw'ogenda n'obalabalaba baka aboogerwako international ne national ndi omu ku bo nga sikwejubisaamu bwejubisa manye abantu bagenda ne bagamba nti erinnya likole mu bulungi oba ne mu bubi naye nze Katonda asobozeseza nti erinnya ndikoze mu bulungi saawa eno n'omukulembeze waffe General Yoweri Kaguta Museveni eyali tamanyi Njeru bulungi yakagikyalamu emirundi egisoba mu 2 bali abakulembeze abaakusooka baalina ba party ye directly tebaatwala budde kumanyisa jjajja mwami kitundu kino omanyi obukulembeze buno obukulembeze sibwa tebuli nga kindaazi nti nange nsuniraako ndyeko wabula obukulembeze ekisookera ddala bwakulwana okufuna bw'oba oyagala okuba ow'omugaso eri eggwanga lyo oba community yo nti ate era bw'obufuna obukulembeze bwakukuuma nti ate bw'obubeeramu olina okukozesa amagezi gonna olina okuba omukalabakalaba kuba bwe bamala otulonda abantu baffe tusiizinga okuba abantu ab'ekitundu ekyo kyokka wabula tufuuka ba national leaders nti tuli ba Uganda yonna ate eri mu parliament national cake yakulwanira bulwanizi asinga amaanyi yatwala buli omu asekazaawa tebagabanya kyenkanyi asekazzawuwe ebyo okugabanya enkyenkanyi kiri mu kugabira regions naye kati bw'olaba nga Buganda region yeno erimu amadistrict mangi kati gwe weebuyika onaaba okyakaaba ate oweeruweera gyagambe nti ate nze ndi bubi nnyo fe abaalwana buli omu aseka akola ki so bw'otuuka mu bukulembeze buno olina okuba omukalabakalaba awo osobolera okuweereza abantu bo otherwise bw'obeera eyo n'ogenda mbosimanyi sekibotte oyinza okumalako emyaka 5 ng'abantu toyina nakakoloboze koyinza balaga nti wano nayerawo enfuufu so honorable tulina bye tulwaniridde eyo keeki y'eggwanga naffe bannanjeru ne tufunako nga tubifunye kati nga Njeru municipality twasobola okufuna akatale k'oku Nile kaze mu kisanja kino kaze mu kisanja kino era tuli approved tuli amongst the 6 first municipalities ezigenda okufuna obutale kweno budget yekola ki eddako era akatale ako tukoledde wamu ne bakulembeze bannange nga mutwalidde honorable minister Diana Mutasinga omani MP wa Buikwe district nze kenyini constituency MP meya waffe wa Njeru municipality mukulu Kyazze ne bakansalazi bonna n'obukiiko bonna tucoordinate nze ne tusobola okulaba nti Njeru municipality nayo yeefunira akatale kuba I41 ntuula kakiiko ka public service and local government nze nalwaniranga eno mu kakiiko Honorable Diana Mutasinga bw'alwanira mu cabinet meya Kyazze naye bw'alwana eno ku ground kati tuli mu kukyeweereza gubanga mupiira then ekyokubiri tubadde tetuyina USMID program ya World Bank ng'eyita mu Ministry of Lands and Housing okukulaakulanya ebibuga nga bw'olaba ekibuga ky'Eggulu nga bw'olaba Lugazi municipality kati amataala n'enguudo awo naddala enguudo ezikoleddwa naye ne mabbali kitukaaba kati ffe bajja kutuukayo kuba programu already weeri kuba eyo programu ya urban infrastructure development bakola nguudo za mu bibuga tugeze oba municipality yonna kati municipality yonna ebeera ku level ya kibuga so kitegeeza bwebe enrollinze for USMID egenda kukola awantu ki egenda kukola awantu wonna era njagala okugamba bannanjeru nti tuli bamukisa nti naffe mu kisanja kyaffe kino era nga tiimu eyo bwengi bagambye tulwanye naffe kati tuli enrolled mu USMID teekateeka zigenda tandika otambula amakubo galimibwe gakole ki gateekebweko kolansi n'amataala ku makubo gajje honorable waliwo kye batera tugamba nti egimu ku mirimu gy'omubaka parliament ena okubaga amateeka okuteesa okulondoola performance tukoze tutya kwejja emirimu egy'amaanyi ng'olese bino ebiddirira enema kati bw'ogenda mu committee work
sikwe kuba mu parliament tuteeseza mu committee ne ku floor of parliament floor ya parliament nteeseza era record ku answer ya parliament kweri abo tugenda mu committee nayo nteeseza uyo nkugambye ndi mu committee je najja na akatale ke twafuna mu committee je twateeseza UCMID mu committee je twateeseza okufuna health center 4 wali mu Njeru Central Division mu committee je nateeseza nga njagala Seed Secondary School ya government mu Wakisi Division kuba tetuyina so legislative wise ekyo kyo bana kubanga kijja kwewa 10 na yarisi ogezeza nsanvaawo nange wendyaawo wewa kati honorable katutukomewo mu byafene ebitutabula obudde buno nkwadressing nga muna NRM muna PLU munaki sawa eno oyina ku addressing nga muna NRM ate PLU si kibiina kya byabufuzi at the moment wabula kisinde kuba gwe coordinator nenze coordinator PLU coordinating activities za mwoyo gwa ggwanga ezitalina kibiina ezaaniriza buli muntu wa kibiina kyonna oba wa NUP oba wa FDC oba wa DPS yaniriza buli omu kyova olaba nze ne Honorable Kagabo nga tukyali mu NUP twasobola okwegatta ku PLU era ne batwaniriza kuba ffe omumuli gwe tuliko nga PLU gwa kusitula mwoyo gwa ggwanga kuba ebyobufuzi bye tulinawo essaawa eno enzanyibwa gye bizanyibwamu si nnungi era wabaawo omuntu nga oyina ebigendererwa byo ebyokuweereza eggwanga lyo n'ojja n'ogwa mu katogo k'essaawa eno oyinza okubeera demobilized n'ogamba akambiveemu ng'olaba si bya mazima bya bukyayi bya kusosola mu mawanga bya kusosola mu madiini kwegamba byakweyagaliza so eno ye ambulera eriwo kaakati yo yajja okusitula omwoyo gw'eggwanga mu bannayuganda kuba ffe nga PLU tulowooza nti tusobola okufaananako ng'Abamerika. Abamerika obalaba bo balina kimu nti America first ebirala biryoke bikole ki bigoberere era ne bwayogera statement yonna agimaliriza agamba God bless the United States of America. Naye wane Uganda wosanga omuntu ng'ayagala bwa president naye ng'agenda mu nsi z'ebweru ate n'ayogera ku Uganda ebikyamu kyokka gy'ayagala okukulembera n'avumirira n'agivumirira Uganda si kuvumirira bibi ebirimu naye n'avumirira Uganda nga ki kuba kati omuntu bw'ogamba nti Uganda is bleeding kati ate bleeding agyoyagala okukulembera njitereze Uganda te bleeding Uganda te bleeding eri mona baba kuse abavu nga bavu nnyo obumenyi bw'amateeka nga bungi nnyo abavu ne mu America gye bali niyo rate ya Uganda eringa era America gye tusinga okukola ki singa okwegomba wakati bw'olaba statistics eza Uganda Bureau of Statistics zavaayo nga ziraga nti at least kati Uganda we are moving towards the middle income status sawa yonna yes okusinzira ku assessment gye baakola mu bantu ate naffe nga abakulembeze kuba kati nze eno njeru nze bwe nayingira ebyobukulembeze mu 2006 naye bwe twali si bwe tuli bwekiri saawa eno tulina amakolero nina industrial parks muno mu Njeru municipality z'otabala mu wewe ziwadde abantu emirimu wane naminye ewaffe wano wajjanga nga ploti 1,500 ogigula emitwalo aga saawa eno eri mu bukadde 10 because of the infrastructure development ekola ki eriwo nibo bagamba yandibadde esinga chaos nga keeki yali etemwa kyenkanye kati ebintu byonna nga bwe nkugambye nti obukulembeze olaba omuntu olemererwa obukulembeze bw'amakaago gyewetandikira n'ova ewaka n'ogenda mu bbaala n'otandika okunywa omwenge naye ng'ewaka toleseeyo mmere bw'oddayo ng'otamidde omukyala n'agamba ngamba otya nti tolina ssente gwe omuntu ava okunywa omwenge n'atamanya nti oyinza okugenda mu bbaala n'osangayo abakugulira n'osangayo emikwano ate emikwano egyo tegijja kugulira mmere waka wabula giri in position okugulira kino ekikola ki ekibagatta so n'obukulembeze butyo bukola ki era tulina n'enjogera ezigamba nti ne Roma teyazimbibwa mu lunaku lutya lumu tulinako we tuvudde ne tukola ki ne tubaako we tulaga so bannaffe abeeyita alternative nga tebannavumirira basooke batubuulire ki kye bagenda okukola era basiime n'ekyo ekikoze ekikoleddwa kuba obukulembeze obwannamaddala gye bayita good democracy is a competition
of ideas and ideologies. Si competition ya bivumo nga bannaffe. Ebivumo tebijjaako government, ebivumo tebirina police gye bikyusa. Wabula buli lwe mujja ne ideas nti tusuubira kino na kino, tusuubira kino na kino. Awo n'omuntu mindset y'omuntu ekyuka nemanya nti waayi tugezeseeko ku bano osanga be baki be batuufu naye gwe bw'ojja complete ng'oze kuvuma buvumi abo tebalina kye bakoze kati oli anaakwesiga ate gwe gwatalabangako nti olina ky'okoze. Olina okugambye nti eno PLU eringa egenda okubbulula ezze patriotism mu bantu. Munnayuganda alabanga ono mwannyina oba ono ye maama we NRM yono yamuzaala. Tekiraga nti be bamu oba oliawo bayinza okutambuza kuba era mwamaze ne mwegatta. Tekiraga nti era mugenda siga nga mutambuza kiri kyadda kati obukulembeze obulaba businziira values kizoolese ku mmeeza. Kiringa bw'onaabeera mu mbeera ey'okukwana omuntu gw'oyagala okuganza. Bw'omusanga ng'aliko abantu abalala abamukwana gwe n'otafokasinga ku bali n'opresentinga bibyo ogenda okwesanga nga gw'okoze eki omuwangudde. Kaakati ffe ku ba political players be tulabawo nti abayinza abakoze ennyo okusitula omwoyo gw'eggwanga NRM egezezzaako tusobola ogiwaako 50% weewaawo naye erina ebizibu byayo ekyo mukikkiriza naye ate tebyenkana byaki byabalala. Kaakati ffe nga bamwoyo gwa ggwanga tugamba nti toyina ngeri gy'osobola kwengejinga bali batali mu bukulembeze n'olekawo abali mu ki abali mu bukulembeze. Ofuna bulungi era nze ntera nnyo kigamba abantu nti bw'oba oyagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino n'otafaayo ku General Museveni oba n'omuyita omujega ate gwaba omujega olw'ensonga omuntu tayinza kubanga abadde wano for the last 40 years nga ye mu president w'eggwanga n'olowooza nti kintu kyakuzanyirako. This is the first person gw'olina okukola ki okwengejinga. Ate bw'aba nga tateekawo grounds za engagement ate taziteekawo atya gwe yepresentinga nga the best alternative gw'olina okuyiiya otya bw'oengejinga ki bw'engejinga omuntu ono. Entalo zonna ezijjeeko abakulembeze ng'oggyeko wano mu Africa entalo eri mu bazungu ezikyusa obukulembeze ziba ntalo za ideologies si ntalo zino za mubaboole tewulina kyotugamba ezo tezirina kyezikola. Bano bo tebalina ideas bo tebalina ideology yaabwe enfu. Honorable lulinga nga otambula nabo bwe bati we baali oba baatuka mu kkubo ne bakyuka bukyusi. Omanyi bwe twajja ne concept yaffe nga NUP initially nga concept bw'ogigamba omuntu ng'eri mu bigambo omuntu alaba nga tuli batuufu era abantu bakola ki batwesiga but along the way the concept lost meaning, it lost direction. So bagenda bakyuka mu kkubo mpola mpola yatuuka n'ekyusa ki direction kuba bw'oba ku luli wali ogoba bukulembeze bwa ggwanga Katonda n'akuwandako eddusu n'ofuna obwa leader of opposition awo olina okukolera bamuyita jalibu olina okukolera jalibu n'okakasa abantu nti mbalazeeko wano kitegeeza wali nkola ki nsobolawo naye olwedde bakuwadde wano ne jalibu akulemye kati ate onaabakakasa otya nti kiri nkisobola abalemye bwegenda mu constituencies zonna endala ezironze abantu ba NRM tizifunyeemu for these 5 years okakasi sikulimba babadde nga ku kigambo kimu tuli mu struggle ezirimu ababaka ba parliament nga ba NRM tezifunyeemu ezirimu ababaka ba parliament nga ba NUP tebafunyeemu tekiri ku ngeri government yebikolamu tutasobola data services zayo nkugambye nti bwe tubeera mu parliament tubeera mu bintu bya kulobinga buli omu asikazawe kaakati ffe tubadde mu kibiina ekya NUP ekitakukkiriza ekigamba nti oyo wa NRM leader wa executive talina kyakugamba kaakati olowooza bw'aba amutwala nga atalina kyamugamba anaafuna obudde obugendayo okumwegejinga in anything. Nze nasaba amasannyalaze mu parliament ya Uganda speaker nansindika wa honorable Nankabirwa si minister wa Museveni naye olw'okuba nti nze ideology yange
ya national leader nagamba bine bya NUP bisooke bikole ki ambiteke bisooke bidde wali kangende mfune service okuva eri eki eri abantu bange era bavaliwazi bajje muno ne bapima amasanze bagenda okola ki okuwaba naye singa nali neeteeka mu luli olukungunze ndi NUP bananda banooli bajja gamba ndidde bokasaba naye ng'ate ffe twawa mukulu Museveni legitimacy nti sebo tuwangudde ne tugenda ne parliament ne tulayira ne tulonda ne leader of opposition. Ekyo kiko kye mwakola nga kiraga abawangudde. Yes. Ate waneno mu kalulu waneno nga mwakakavamu mwagamba yababba then wali nabo ekituufu kyali ki? Andi kati nze ndi omu ku bakulembeze abata living in denial. Era nze bwe twava mu kalulu bwe tuti nga maze ofuuka omubaka parliament saddamu ku addressinga Honorable Kyagulanyi nga president. Wamuyitanga nali muyita principal owa party si mukulembeze w'eggwanga naye bakulembeze bangi baamala emyaka eki nga naye mwennyini mwomutwalidde nga buli wagenda nze president wa Uganda omutuufu Museveni oli mu buliri bwange simanyi biki ate okusinziira ku kyava waleero mu bawuti bagamba akalulu NUP mwaka wangula ate nga wakkiriza n'owooli legitimacy n'olonda ne leader of opposition ate osigala weeyita president. Ekyo kye nkugambye nti ne abeeyita alternative concept yaabwe gye bavuga ya losing direction. Kati gwe teeka an example ina abaana iwe waka olw'okuba owagira NUP ng'ogenda otandika bagamba nti Museveni si ye president wa Uganda Kyagulanyi ye president wa Uganda okibuuziza nze mutabani wange yakimbuuzaako nangamba naye dadi tulaba Bobi Wine yayita president ne Museveni yayita president yani president omutuufu kogwe gamba ye Museveni by then ng'okyaliwo NUP sirina kubuzaabuza mwana so why should I live in denial ng'ate kituufu nkola kituufu nkimanyi emabega gawo nga mwakava mu kalulu waliwo nga wakasala bwoti abantu batandika okupininga nti if it was not NUP tewandigenze mu parliament statement eyo gifuula otya entuufu oba enkyamu. NUP as a party eyampa flag njebaza because it contributed some percentage ku lugendo lwange lw'okugenda mu parliament kuba bampa kadi but ekituufu kiri nti NUP yokka yali temala obululu bwayo bwali tebukola ki tebumala kumpanguza kuba sinze nzekka candidate wa NUP yali mu kalulu ako abantu bangi baali mu bululu chairman Nyanzi yakalimu Honorable Farida n'abatanzi yakalimu Mase Walukamba omu ku baatugabira kadi yakalimu Sembuya Magulu Koona Sembuya Magulu Koona yakalimu baawangula. So it is insane to insinuate the NU singa teyali NUP saligenza mu parliament. However much they contributed a certain percentage era njibawa kubeera kuba nange nabaleetera victory era they get that money, the 3.7 billion per year as a leading opposition party cut us of my number also nakati kati nakyusa nakyusa allegiance omwaka webebula mwaka guba tukiriza okukyusa nakyusa allegiance nengenda mu NRM anti wali bagambira danti lwaki onalebulwanga Jimmy bagamba nti twamuyamba ave yalangirira wano ng'omwaka tetukunaggwayo babazeeyo mu by election bakajjayo anti ekyo it was a counter statement ku bigambo bye baali boogera. Any serious politician oba any serious political analyst tasobola kuvaayo na statement eyo nti bwaba NUP yanyamba lwaki teyayamba president waayo fulaga bayala president bagamba nze nali musinga president ate wa president kati nze lwaki tebanziba bo bamanyi nze kye nakola ne batanziba watuya kati bakitegeere nti the other factors is influencing ki nange nabaleetera wini bangi be bawa kadi kati ne ku mulundi guno eyagamba nti namubbako kadi luli ku luno eyagifunye kakakasenti omuntu odiba ne kadi ye ni mukulu kanga agenda diba naye tasobola kubeera ade mu kyakusatu alla nkutidde tomutekadde mbasatu abaso akalulu nkugambye si kindaazi nti nange nfuniraako ndyeko oba just oli biased tasobola nze mubuulira era naye akimanyi nti naade mwagaliza kadi mwami Lukanga tasobola ddobera mu basatu abasooka
era gwoba oletinga ali gwoteka mu namba emu. Namba emu yenze. Namba 2 ye Flaga Beera we NRM Kabuye. Namba 3 agenda kubeera Siza. Beni Lukanga ajjawo mu namba 4. Lwaki omuteeke wala bwato ngate olaba mu Luganda tugamba nti lubalambiseeko akasubi nga ne wengudde waki wagumu. Kaadi eyo yokka temala. Kankubuulire tukola bingi nnyo okuwangula akalulu. Tuyita mu bingi okuwangula akalulu byotasobola kubuulira oli Fuutu Sodia eyakeera okwewaana nti yayiwawo omubiri. Nera gaba yayiwawo. Aba yayiwawo omubiri guti. Toyina bakwirawo ko mubiri Fuutu Sodia. Ye yalonda obululu bomekera naye yalonda n'akakuuma. Nze maama wange yali akulira task force yange kaadawe NRM. Kati ye maama wange yali akulira task force yange yanteekamu ne ssente. Fuutu Sodia baba yayiwawo omubiri oli yayiwawo ki? Fuutu Sodia akakuuma na mobilizing batambula naye nga bakubye ovolo kuba wali nange eggaali. Ebyo byonna ebyokuuma akalulu n'ebyokutambula nange I hired them ng'obasasula. Era nali mbasasula. Era singa n'omulala yajja nga nsingako okubasasula era baaligenze n'oyo. By the way, decision yo ground yajaniriza tebali negative. Ground yajaniriza twafuna muko challenge yonna olw'ensonga nti abantu baagala service delivery kyekikulu era kyekitulondesa okugenda muki kuba in the first place kankubulire kino lwakuba bannabyabufuzi abamu ng'oggyeko nze tebaagala kuba bamazima naye omuntu buli lwakuwa akalulu n'akulonda n'ogenda mu kifo kati ng'ekya parliament va ku bino ebya kansala ebitalina makulu ebitalina kirimu tebirina makulu ate nga nkulaba nawolwo nakulaba ngo mobilizing anti abo aba NRM kuba bo baba bagenda kutuukiza manifesto yaki tosobola kuŋŋamba nti oli kansala opposition mb'ogenda mu kanso okuggyako Museveni era nze bw'ogyewange n'oŋŋamba ebyo sikuwa kalulu kange oba onnimba kansala nagamba nti tuli ku protestive vote protesting nze so I'm a product of local government toyina kyoyinza kunnimba mu local government emumuzoganya eno mu kanso onoozoganya mubeera babiri mu kanso meya we NRM deputy we NRM speaker we NRM bali era onaazoganya otya omuntu ng'ate sente z'okolerako emirimu gyo ziva wuwe ziva eri ku center bufunzo oba mukozi wa government. So nze decision yange abantu bajaniriza kuba it is all about service delivery. Kuba for long wane ebyobufuzi bya Uganda bya buli omu kusikangoza wuwo naye bw'oddaawo mbu weekumire mu Sitwaga emyaka egi walabye wano Honorable Manjeri abantu b'ejjinja baamuwa bo baagala kirala naye yagenda kukola birala ye yasigalako kimundi mu Sitwaga abadde wamazima ku Sitwaga naye bagenza okujja ku ground okola assessment nga abantu bamugamba talina kyakoze ki kyatukoledde kaadi ate bagimuwadde bagiwa mulala kyovula nkugaye nti along the way concept aba NUP yabava mu ngalo n'egwa kyabalemu okubalansinga between ebyobufuzi n'okukyusa gavumenti. Ebintu mwali temusobola biterezera within the party noba wabulira omu dhani okuvaayo. Muganda wange pate zaffe wano mu Uganda zizimbibwa mu selfish interests zonna zisinga zibaako bannannyinizo. Tosobola kuva out of the blue n'owabula. Tosobola naye nga wagezaako ba just kiri mu bwongo ogamba you can't. Ate kati bwe baba balemesezza omuntu nga leader of opposition Mpuuga ne balemesa Sseggona abamu ku baakola constitution kati olwonze Jimmy waabwe bwe balina mu ndowooza nti banyamba na buyambi okumpa kaadi little did they know nti baali bawa omuntu ali experienced because I've been a leader and I was the former speaker of Njere municipality. Era ebyo bye byanyamba okubagirayo wini tebaali gifunye. So tebalina platform yonna gye bateekayo muntu atali mu tebalina bwe n'oyita parliamentary caucus nga Nyanzi yaja addressinga Alex Mufumbiro Sauda Madada Edi Mutwe ate olowooza nkulimba oba gwoba obatunuulira nti tebalina political party nali kyekyo gundi Honorable Ssemujju Nganda kye yabagambye oddira otya omuntu kansala ate aveetinga omuntu ayagala ogenda mu parliament tamala emirundi yakolanga bw'ati bakole Sauda Madada yalinga ebintu ebimu tebigatta wali ku NUP Fuutu Sodia asinga MP amaanyi
nze nkubulira oba just toliyo kati oli waddembo bakwongera buli kimu genda obuuza ababaka abasigadde kati saawa eno olaba ababaka be bamye kaadi olwo bagenda okuvaayo okwogera naye luli babadde batya era nze ne Kagabo nembwa tekamuwa entebe fefeka naye Kagabo after okutegeka decision ebintu byamwokya byamwokya tugambe nti decision eyo yamwafi ya causing a part oba kyali kiseera kyakwokya Kagabo ebintu byamwokya ate byamwokya jazze obanyi ebyobufuzi olina kubeera calculative. There is no way you can go into a primary election gyotamanyiiko register zitambula zitya you are not part of the register nogendayo that was a mistake gwe kyekyakulemesa yes naye ngaali osobola ogenda mu kamyufu nali nsobola ogenda naye ngenda ntya mu kamyufu register simanyi zirina abalonzi bameka simanyi ziri luddawa awo bakukola buli ate mwenaale mulina art sebo ku byalo kubako register nga nnyo gye baagala gye bajja abasajja bebeekolera register zaabwe kati eyo that was an oversight eri Honorable Kagabo era twamusaasira olwokukola ekikolwa ekyo olwokukola mistake eyo naye nga it was very insane of him okugenda okwetaba mu register gyatamanyiiko mutwe n'amagulu so gwoli eno patriotic ninga bwawagira Muzeeyi yes bwawagira NRM era Muzeeyi muli naye bubi nnyo naye Muzeeyi alina candidate wane alina candidate alina flag amanyi kati ife nga NRM tulinga tiimu eyagala otwala ekikopo nga bwolaba Arsenal kati nti tosobola kudependinga ku strike omu okusinziira ku ggwe bali era bwe kirine mu mwena bwe wali olabyeko Muzeeyi ng'avaayo ng'avuma aba independence ng'oba abaako kyabagamba kuba amanyi bulungi n'abayina flag enfuna gye baakola ki gye baazifunamu walaba wana yaffe ey'enjeru bantu bamenyeka emikono teyali y'amazima ate ne candidate yagifuna mu bujjega bwe n'avaayo n'atandika okwewaana nga bwali owakabinet dda mukulembeze munne ate alina mukulembeze akulembera wa obudde buno yalina fulaga y'ekibiina ekiri kati olwonze incumbent ate era ebigambo by'okozesa n'obanga birina enjawulo kati gwe oyinza okuyita board of governors meeting n'oyita headmaster n'oyita n'omufumbi w'obuugi tekisoboka eyo tekisoboka so Muzeeyi yatumye n'agamba nti nayenza obutanzija era tasobola kujja mu race kuba ne ground tagirina era tubadde mu engagements nyingi ne tubannyonnyola era nabo ekituufu bakola ki bakimanyi n'otwaliwo n'emukulu Kabuye lwava ku ki cause temulima kabimbi ke kamu no nze mukulu Kabuye sina naye buzibu naye just enkola gyakolamu ebintu enkola gyakolamu ebintu bye gyenina naye obuzibu kuba Kabuye ekisookera ddala muvubuka munnange ekyokubiri muganda wange ekyokusatu tuli mu pate etya yemu naye engeri gyatambuzaamu obukulembeze bwe si ntuufu kuba okufuna obufunyi fulaaga tekikutegeeza nti omazeeyo buli kimu ti ate oyagala olinnyirira abakulembeze abalala n'abamu abakusingako eddaala ekyo kiba kikyamu tesikkiriziganya nakyo nze nyinza okuba nina abakulembeze bangi besikolagana nabo naye ate I respect them mbawe ekitiibwa kyabwe era nze sobola kuva buvyeri nenzija wano ku Njeru municipality olwokuba nali speaker olwokuba ndi MP neŋŋamba mayor from office vaayo ntuule mayor kola kino lwaki ekuba ino twakoze bwoti mfollowinga protocol nga bwekola ki bwetambula naye gwe bwofuna obufunye kaadi noyagala nze ndi mu kusharinga meeting eri ereeta president nze ndeeta center za mobilization minister tojja kwogera hano ku mukolo nze MC otherwise I will disappoint you tegamba olabira ddala omuntu ali mu mbeera etanoonya bwa MP wabula alinga anoonya obwa prefect mu ssomero ko gwe tojja bikkiriza kati nze bisobola bikkiriza I can't let Njeru municipality gye tulwaniridde kuba eno Njeru municipality tugijje wala ffe twatandikanga bakansala ku magombolola nga tufuna emitwalo egi esatu right now tutereezeza Njeru municipality nga tugiwa oyo playboy bwabeere mukulembeze kazanyinkirizi ali mu bintu byakyana kito bino byolimba omwana omuto kisirikawo ngenda kugulira emmotoka entalo zammwe tezikozinge okugabana obululu bwammwe bwenaalemu nekiviirako bannammwe abavuganya okuyitawo obuyisi kuba ne luli eri wawangulira mukulu Paul Musoke
bina Opunyago ne Kabuye nabo baali balwana nga buli omu asikaza wuwe. Anti Kabuye obuzibu bwe wantalo. Naye entalo ezo kisinziira ozikola kwani. Teziba affecting. Nze ng'omuntu tekirina kye zijja ku affecting. Kuba gurawundi yange njirina era abampa akalulu kange luli era bagenda kampa. Mwalimu ab'NUP. Nina abagezi benina mu NUP nsinga ne fulaga beyala we NUP. Kyogamba era ne ku mulundi guno ogenda funa abakulonda nga b'NUP. Be basinga ku decision gye wakola. N'oyisaamu n'omukulembeze waabwe amaaso. Nina abacoordinators bange bangi nnyo. N'ebigambo bye boogerera. Era bakulonda. Gwe tolabangako ttiimu esayininga muzannyi n'emuleka kulonda. Kati ani yasayininga gwe bo. Nze nina abantu bange bali eyo mu NUP. Era baddayi hadi NUP. Bagamba litonda Kyagulanyi wano Lwanga. Bamanyi quality y'omuzannyi waabwe oli gwe baaguze. Bamanyi. Ayinza okuva ku namba 9 nze Dangerous substitute. Bwide ndio tufudde ku level ya constituency. Era ne mu party ya mwe NRM. Yonna ya district era mwekuba. Andi kati obuzibu obuli omwo nga bwe nkugambye nti bafulaga bearers bonna ku levels kuvira ddala ku structures buli omu ajja ne kind of obukulembeze bwe eriyo abazze nga bo balaba nti okubeera fulaga bearer w'NRM oba okubeera district chairperson w'NRM oba okubeera division chairperson oba municipality chairperson kya kitalo nnyo kwegamba balina that excitement. Ne beerabira nti NRM eyina abantu abagikoledde era ababadde mu bukulembeze. Muzeeyi Museveni oyo mulaba ekintu kyasinga abakulembeze abasigadde bonna abali ku level ye ya president ne bano bavuganya nabo ti musajja mugumiikiriza nnyo. Kubanza njagala ombuulire wali olabyeko President Museveni ng'avuma omuntu yenna avudde mu NRM n'abaako gy'alaga. Walaba wano ba Honorable Ssekikubo, Muhammad Nsereko, Honorable Barnabas Tinkasimire. Kwegamba ye muntu mugumiikiriza era yakugamba nze nkolera hansi ebyo byaki bya mpola mpola naawe okolera kuba ayina that expertise mu bukulembeze. Obukulembeze si bwakuleetamu maalo, si bwakujja ne excitement. Olwokuba bakuwadde ka flag ogambe ogende otandike kutambula ogende mu security circles ono DPC simwagala ono RPC simwagala ono gone simwagala e flag bearer abatalina busobozi busobola kikola ate ng'akikola ngani atalina flag. Kale ate nkugambye nti geega amaalo ga muganda waffe Kabuye. Nalaba ekibaluwa kibakuwandiikako nga kigenda ewa omukulembeze ogw'oyita generational leader standby generator nga bagamba okyankalanya engeri gye weyisaamu ku mikutu si yakintu kikulu. Ekisookera ddala omuntu gwe baawandiikira pulezidenti wange General Muhoozi mmanyi bulungi. Nakugoberera n'ebyokola eno kugula oyinza okubanga ekifaananyi ky'osiiga eri kyanjawulo nga neno nga bw'ogamba okolera hansi ng'eno waggulu amanyi nnyo. General Muhoozi kwegamba ebintu ebisinga ndowooza yatwala bya kitaawe. General Museveni tamala galonda muntu kumuteeka mu kifo gafula. Ate General Museveni tebamuleetako excitement. Esookera ddala ebbaluwa baagiwandiika nga n'oluzungu n'omuwala wange ali mu top class tasobola kugiwandiika ng'agimpandiikira. Nga n'oluzungu lwennyini lufu. Nga n'omulamwa mu kiggwe bawandiiseeko ne kye baagala babatangaazeemu. Neeyisaayo tekiriimu. Neeyisaayo naddala ku mikutu. Kati nze neeyisa yange n'ekinva olengeza. Nze siri mwogezi wa PRU. I'm just a coordinator. Who is coordinating what? Support and coordinating PLU activities in Greater Mukono. Chairperson wa NRM gwe twalonda ne twesiga ne tusayininga n'endagaano nti PLU yogenda kolagana ne NRM. Njagala mbuulireyo at any one moment gye yali ampiseeko nga coordinator wa PLU mu Greater Mukono ne tutuula naye n'awulirako endowooza yange oba nze n'empulirizaako takuyitangako ate oba abaalwanagana mu kamyufu baamulema okuzzaawo. Kati ate abuukira byatakola ki? Gwakimalayo. Era eyo ebbaluwa yatuuka ewa Secretary General wange. Secretary General n'ankubira Honorable Kabanda n'aŋŋamba naye bano enkola gye bakolamu emirimu bano
excitement nga bayina nene nange bwe batyo naffe twagumira dda amaalo gaabwe tetulina kyabbakolera. Ebbaluwa teyatuuka wa Jeno kati pulezidenti omulamba nga adda kwoyo kasasiro mwolwo oluzungu. Ebbaluwa teyatuuka wa Jeno abantu balowooza kubanga tulina feedback. Abantu balowooza mbu Jeno Muhoozi ali awo wakuzanyiramu. Jeno Muhoozi tebamuzanyiramu. Tulinda bbaluwa etuddamu okuva wa CDF. Akugambe nti va mu kalulu stepping weddeko eri luddawa. Luli batugamba Jeno yali China. Nze president wange bw'aba ayagala okwogera nange ankubira simu nga coordinator we. Era ebimu ku byaswinga okunjagaza Jeno Muhoozi n'okunkakasa nti agenda kuba president wanjawulo nnyo is the personal touch gy'ayina n'abantu be. Ankubira simu n'aŋŋamba Honorable Lwanga, I want to see you. Era nampa appointment n'engenda n'enkola ki n'empita mu mitendera ne mutuukako ne mulaba n'aŋŋamba kyakola ki kyaŋŋamba. Onakwogedde nti agenda kuba mukulembeze wanjawulo mumuteekateeka kukulembera ggwanga era ajja kuba already kati ndowooza tuli mu 60%. Kiki otegeeza ng'onalina public servant akkirizibwa yadde fe transition twagitandika dda. Omanyi abantu abamu waliwo bye bataagala kuwulira. Era ne Honorable Minister wa Justice Honorable Mawu yali abye bagamba juzi. Transition with the people who matter yatandika dda. Si yaffe nerudde. Tetugenda kudda ku transition ya kuyita bano bafuutu bigera abakuba obukubikerere. Mbo nabo benyigire mu transition nedda. Betolaba mu America muina ne alliance mmwe ba betolaba mu America. Mu America mulonde na akaluluke mulonda ekama lekagenda eri wa matali nekakola ki nekaterezebwa okategera si bintu byakola ki si bintu byakuva eri bo vikugwako bugwi. So for transition yatandika dda okutambula. Omukulu ajja tewakyali kulanga kulala. Gwe njala ombuulireko obadde mu Uganda oba myaka gye watandikirako okutegeera paka kati wooli okutegeera ebyobufuzi wali olabyeko CDF eyefaananiriza Muhoozi nebyakoze nebyakola ndeka amaanyi gokka gaaliko ayinza okuba yafuga nofuga atereezezza UPDF ababbi bonna mu magye abakutte bano simanyi mbadde ntunda mafuta simanyi mbadde nziba sente mu Wazalendo sako simanyi biki buli omu ali ku ono walabye wano yakuta abadde bafekinga bomu konvo hiyo kaja atambula oli president nawe sitagala na bintu byakunnumya mutwe abo bakusuubiza ajeeyo waliwo wagamba togenda mu ministry bagenda kuwa ne ministry waliwo wakolako statement nti gwe saawa yonna oli minisita obugombe bukaaba. Si kibi kweyagaliza mu gavumenti yaffe eddako ninge naddako kubaka nkugambye saawa eno tuli mu 60%. Kati ffe saawa eno kankubuulire muganda wange weewalanga nnyo gavumenti okusanga ku Kampala Road. Gavumenti tandika naye Luweero gwe tolaba Bakayinda otafiire ye yagamba Museveni buli lwolayira eri nze nange eno kubwa minisita ndayira kuba yali Luweero kati mwe tuli mu Luweero ya Muhoozi temulina numbers temulina bantu temulina ki kati kankubuulireko kintu kimu amanyi kankubuulireko ekintu kimu Muzeeyi yayamba buyambi n'atustoppinga naye NRM singa tekyaliwo mwali muze mumazeeko neti mwali mumenya mateeka omanyi abantu enjagala gye baagala mu Jeno Muhoozi bali luddawo alola ffe twali tugenda namutwala mu kkooti okugaana okwesimbawo kikirizibwa public servant kati ng'oyo omuweereza kuba kati yadumire ate olowooza okuva mu public office kyetaagisa ki olowooza kyetaagisa ki okuva mu public office kyetaagisa ki mwali muteekateeka mukuba mu mbuga lwaki ogaana okwesimbawo ku buwagizi buno bwe tulaba bwe tulina obuyitirivu buti buli luddawo twali e Masaka nga kikabuka twali e Soloti wagamba musomba abantu mubawa ssente nga tubatwalawa mubawa ssente kankubuulireko ekintu kimu temusomba olaba Jeno Muhoozi ye muntu alina abantu abali genuine kuba ye ensengejja gyasengejjamu abantu abakulembeze Jeno Muhoozi bw'omuleetako ago amalala gaago muntu mugumiikiriza nnyo kugambye nze olunaku lwasooka osinkana Jeno Muhoozi yampuliriza okumala essaawa ezi neneererejja
bwe yatandika okwogera nange nalinga aloota ne ngamba byono Muhoozi bulijjo gwe bagamba nga ndabira ddala president yatufugadde emyaka 5 emabega ne ngamba Museveni ono nga musajja mugezi nnyo yateekako dda Muhoozi kumbe ffe tetumanyi nabe mu bali ddala bali abaddala ababeeruweero bali supportive gye muli abasinga abatali babbi basupportinga Muhoozi naye abo bowulira batasupportinga Muhoozi be babbi mu ababbi be batagala Muhoozi era beeraliikirira ekireza kyejja mwami abakuumidde naye ate tebalina kyakkola essaawa yonna mbiro wasilowooza nga 227 tumusukka wani damuokola statement silowooza nga 227 ekisanja kiba kya myaka tumusukka kiba kya myaka 5 jjajja mwami kyasaba ate kati jjajja mwami bw'afuna tugenda mu obwa president ekyo kiri obvious kuba tugenda kuwangula by 85%. Kati bw'alonda General Muhoozi nga vice president Muhoozi aba tafuuse president temusuka bila nkugambye era ne Honorable Mawu yabagamba transition si ya buli bwongo. The transition is taking place with the people who matter. Tetugenda kuddira ggwanga kutandika kuliteeka ku gundi mu kerere y'abantu bafuutu soodi batoyina kyotugamba bawalya ng'obakuba ggwanga ssebo nnene nnyo okusinga ffe ffenna abalirimu so liyina okutegekebwa mu mbeera eya waggulu ennyo. Suubiza bannanjeru tunadde olundi kwongerezeeko bannanjeru njagala just kubeebaza olw'okumpa omukisa okusaavinga era nkimanyi bingi bye tutuuseeko era bingi bye tugenda otuukako kuba kimanyi bagenda kunnyongera kuba njeru kati level gy'eriko njeru yasemberedde national cake era sisuubirayo munanjeru yenna ayinza kuwuddisibwa ate tugizzeeyo mu kulomba obulombi kuba kati eno njeru bw'otandika ogizza mu bya struggle obanga ayagala ate okugizza emabega mpulira nze bwe nali nkyali muno bwe twagendako ku vetting ne candidate omu bwe bamubuuza nti okoledde ki Njeru municipality kiki kyokoze kyonna ekiraga struggle nti oyagala nnyo Njeru municipality nagaa nayo kyebipiira mu luguudo kasasaaliyo kaakati tetuyinza kudda mu bakulembeze module tugenda mu maaso baite nga tonabasibula tufuneko challenges mu kino ekisanja kyolyo siibula kino ekikadde ezikufeesinze nfunye challenges kuba mu kusookera ddala bwe nali nkyali side eri kyankaluubirizanga nnyo okubaako services endoobinga nga ntya munnange bajja kuŋŋamba walikoze eki walidde naye nagenda okulaba nga kimpitiriddeko nnyo ne ŋŋamba bannange emyaka gigenda kuggwako eki nga sirina kyenkoze ne ŋŋamba kankole ki era kyova olaba wali nga naakasala bangi n'abatagasa buli omu yali ayagala bwemupi nga balowooza mbu byaweevu ngaani atagasa yaliwa baali bangi abantu bangi nga batambula mu constituency muno bambajjo abo bajja n'obunufu yali tagasa tali tasaanidde kukulembera mbajjo atasobola adde bwa kansala banayo bwemupi mbajjo tasobola bamukulembera ebigambo ebimu temwagala biwuliriza naye Ssemujju Nganda alina ebigambo bye yayogedde palamenti eyo giraba tulimu ababaka 529 naye waliwo tayimu wootuuka nze abasajja abo abamu Honorable Sseggona Honorable Mpuuga gundi Attorney General Kiryowa Kiwanuka bakatuntu banjagaza okuddayo okusoma lo kwegamba nga mubeera mu parliament muli mu kuyisa mateeka naye ng'olaba gwe toyinayo contribution gy'ogenda kola ki gyowaayo kuba biri bintu byabannamateeka okugjako okusekendinga owandiika omukono kwegamba bakulowoozesa nti mwe abasigadde temusomanga muli basekenda beeyita baland difference Ssemujju Nganda byabagamba bituufu so mbajjo waliyo n'omubaka omu owa nuupu sipiika yamulonda bulonzi mu butanwa n'amugamba Honorable Gundi yeyeetululako bw'ati ng'amuwadde omukisa okwogera omukisa gwa sipiika tulwanira mulwanire n'akyuka bw'ati era Honorable Gundi Kiyaga Irudaman ye yayimuka mu kifo kye ne mwenaalemu temulimu abafaanana bwe bati ab'Ekibogwe mwenaalemu sibalabayo temulimu ebaka nze kankubuulire
nze natandika okugenda mu kokasize NRM ezo nga nina kino nti ababaka be NRM babasalirawo obusayizi naye natuuka entebe President Museveni atuula wali seba ababaka be NRM ne balyoka participating oba bikomaawo jeje n'agamba nze njagala kino boogera lwakuba nti ebintu byabwe bo babireetera mu consensus bajja na kino nti omwana woota ku nsonga eno gwagenda okwogera abalala tukole ki tuwagire ebyabwe si byamuwawa jajja si asalirawo njagala ekyo sikirabangako era nakiraba wano ku biruzi nyingi nnyo nga banyonyola jajja abaganye ne bagaana abakkiriza ne bakola ki bakkiriza era biruzi ezo mu kokasi bamala kulonda mubayera aba opposing bangi then wekiyita mu kokasi ne bajja bonna ne basekending twalina abasajja abo bati nkasiimire eyo nga bagamba gundi bagamba president ebigambo basekikubo bagundi ababaka bangi so nga tuwunzika mbajje baali tebasobolerako dda eno parliament si mmere yalumbe muganda wange ola nafe abaali bavuddeko muzikansi era kyatutwalira omwaka mulambo okuyiga ebintu ebikola ki omusajja abeera ku leediyo ali updated amanye ebintu ebitambula akola research ku leediyo osoma bye bakuwadde era kitosiibwa entuvaano ne tudda olundi nanyo neyanze egeba nanje nonyaba basuubiza nti ngenda kwesimbawo nga independent era akabonero kange leediyo munyongere ekisanja ekirala tutambuze ebintu ebibadde bibulayo bisobola okugenda mu maaso ate ne gurawundi ekirungi tugirina njagala okwebaza abantu bange ab'ettongolo abantu bange ab'ekabizzi abantu bange ab'ensenge abantu bange ab'ewakisi abantu bange ab'enjeru mwenna mwebale nnyo obuwagizi bwe mundaga ffe weetuli era akalulu tugenda kawangula obuwanguzi buli gye tuli weewaawo ye honorable Wanga Jimmy embwa y'okukyalo mbaka wa parliament owa Njeru municipality yakomyewo ayagala bamwongere ekisanja naye ku luno yazze na radio so abannabuyikwe mwenna enteekateeka weeso bwetambudde nda basaba na basubscribe nga kikola sharing enteekateeka zaffe z'okuwagira enteekateeka nnyaffe buli kwe mujje mutuwagire ebintu bino byonna tubiteeke nga ku map bangi abakola ne batamanya ate bangi abatakola abo ne balowooza nti bakoze naye ffe tunaabateekangamu kamera bajja tuwa accountability ku ebyo bakoze n'ebibalemye mubeere bulungi mukama abatukumire bye bye